omuntu ono y'omu yangambye kino nkyogere, y'omu ku bayambi ba Amelia Kyambadde ne Museveni. Kati waliwo omuntu wali wakati awo yangambye wire eyo incident gy'oyogedde yennyini yatuuka ku Museveni ne Amelia Kyambadde. Nangamba oyo maama wange Kyambadde, oyo omulaba oyo baaba wange, senga wange oyo Kyambadde, mukama wange nti Museveni yatwala Kyambadde, yayagala Kyambadde n'amuwasa Amelia. Kyambadde omusajja n'agende wa Museveni, waliwo yamutwalayo n'amubuuza ono mumanyi ko Museveni simumanyi ye nga kiki yoyani nti oyo Amelia nti ono ye Kyambadde bba wa Amelia. Nagamba oh my God. Museveni mbunatuyalala n'akankanya nga manyi oba omusajja azze kumubanja ebibye mbu Museveni munasika seefu n'ajja y'amajja n'alyoka agawa Kyambadde. Kyambadde omusajja n'akwata amajja n'adduka n'agenda. Museveni n'azaala abaana mu Amelia Kyambadde. Kyambadde omusajja ye yaŋŋambye ennyumba ya sitaani bw'ekwata omuliro gw'ofiirwa ki? Kubanga ennyumba ya sitaani bw'ekwata omuliro ofiirwa ki? Kyambadde yaŋŋambye mu baana be mulimu abaana ba Museveni. Mukimanyi nti Amelia Kyambadde alina abaana ba Museveni? Kyambadde alina ennaku yankabidde n'aŋŋamba nfuwa naye bannaye simanyi ennyumba ya sitaani ekwata omuliro. Ekigambo ky'eggulo mukiina ne mulayivu examples ezakakati naye nga musirise. Muli bantu bazibu nnyo, muli bantu babi. Kambabuulire mumanyi ebintu naye musirise. Kale kye kigambo ky'eggulo Mukama bw'ali bayagadde kirikomawo kubanga era kyasigaddeyo. Ate waliwo omwe yaŋŋambye ekigambo kyaluli ekya Yefusa okubanga yagenda abantu be ne bamunoonya. Yaŋŋambye gwe pasite kye kigambo kyantuddemu n'enkaaba n'okaaba naye wakibuulidde bubi. Kubanze mpulira nsobola okukibuulira emizimu ne giva ku bantu. Ne mugamba mukwano gyange n'agamba mpulira ekigambo kiri wakibuulidde n'empula naye kati atenze ne nkibuulira abantu bajja kugwa wansi baggwe bonna 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 omwoyo abayitemu. Kale Mukama bawe omukisa kinzizaamu amaanyi bwe mbuulira ekigambo ne mukitegeera. Kibi nnyo okubuulira ekigambo abantu nga tebakitegedde naye bwe mukitegeera ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama. Ennaku ezo najja ne mbabuulira ku kusalamu abantu ebyenda mu Western Uganda. Babbamu abantu internal organs era nga kikulembeddwa omusawo akulira ekibiina ky'abalongoosa simanyi surgeons oba beebo bamuyita Frank Asiimwe. Okusinziira ku biva Mulago ne mu gavumenti akasajja ako ka bulabe nnyo eri eggwanga Uganda okusinga ne buyinza kirowooza. Aka kazingiriiti ke bayita Frank Asiimwe ke kageneratinga etteeka lya internal organs simanyi transplant kakano. Greetings from the Association of Surgeons of Uganda. I'm Dr. Asiimwe Frank. I'm a consultant urologist in the Faro and the past president of the association. I'm bringing you good news, the people of the Ankole region. In September, from the 23rd to the 27th, the association, together with the Ministry of Health and other supporters like members of parliament from the region, we are bringing you a surgical camp. We're coming to the districts of Mbarara, Ibanda, Kazo, Chirhura, Isingiro, Wampala. Oyo Frank Asiimwe ye yatuula ne Museveni ba mafia ba Museveni oyo ng'akolera Lwabwogo be baleeta etteeka lya okutransferinga internal organs from one place to another. Era abantu ababeera ku space musobola okukijjukira waliwo space gye mwaliko nga mudiscussinga ku tteeka eryo. Oyo omusajja n'akyogera nti ali mabega waakyo mbu yakijje y'omu ku baakikola. Kati yali mu bujjanjabi obw'ekikungo obw'okulongoosa abantu. Bw'oba manyi olina omuzadde wo oba omwana wo oba omuntu wo nga bamulongooseza mu Western Uganda, mutwale mu sikaani etali ya gavumenti, mutwale mu sikaani olaba oba ebintu bye eby'omunda biwera. Bamuyita Frank Asiimwe. Eyo nvuddeyo. Waliwo bingi byabaddewoko. Ba Museveni batudde mu meeting zaabwe ezo ze batulamu bulijjo nga bateesa kiki ku tteeka lino bakole batya
bagende mu kalulu nga bulijjo oba bagende mu maaso n'amendments. Meeting teyawedde ng'abamu bagamba bannaye this is too much, tugende mu kalulu tubabbe bubbi naye amendments tuzireke guno omulembe mulala si gweguli gwe tubadde tusala ensawo. Ng'abamu bagamba nti bagende mu maaso forcefully. Museveni agambye tusobola okugikwatako kubanga ensi za Bulaaya zonna simanyi America baani balina entalo ze balimu awo mu Middle East zibafuula bize simanyi biki nti kati bwe babanga amaaso tegali ku Uganda bagende mu maaso bakikwateko. Then ne bagamba basobola okutabangula ennyo bagende mu maaso n'okutabangula Sudan ne Congo wabireyo ekitabantu nga kyamaanyi international community waakiri etunula eyo eno Museveni akwate ku constitution kubanga atya international community chene gamba nga diewo okulonda n'ebirala. So naye bakanyiza kubanga bwe babadde mu meeting baasisa omuguwanga abamu bagamba nedda waakiri tuliko okulonda kubeerenga bulijjo naye tubadde naye ffe byonna si bye tuliko ffe tetubiriiko bo bagende mu maaso n'ebyabwe naffe tulugenda mu maaso ne byaffe. Olwaleero nfunye okulajana kwa Sanya ali mu komera mu kimanyi bulungi twali tubayamba era nga tubadduukira mu mbeera zonna nti Fulufigule n'agendayo n'abapaswedi nga n'abagamba bakkirize mu nnaku 2 bagenda kuba bateereddwa. Abaana ne bakkiriza n'olwaleero tebavanga mu kkomera naye ate bo ne bayisa kipropaganda mbu abaana babatadde. Sanya bali eyo bakaaba balwadde, Sanya mulwadde ne banne bakaaba ba Fulufigule tebaddangayo tebalina yadde ekyokunywa yadde ekyokulya sukaali biki byabagwako embeera nzibu nnyo. So ntwala omukisa okuyita wano okutegeeza secretariat ffe twatundanga ebintu bya Sanya naye nga tebina katale twali tubayambako. Bw'obeerayo ng'osobola obayamba okuyamba ku Sanya kubanga mu butuufu bamutomeza kubanga yakyogera naye n'agaana osayininga yabagamba okusayininga nja kukamala okwogera ne president yennyini ndyoka ensayininge era ku kiwandiiko kyabwe teyasayiningako naye bonna tebatangako n'ogu bonna bakyaliyo babonaabona bakaaba. Kati Sanya kwe kubuuza banna ensawo zo tezikyatambula ndeete nze nedda ssebo tosobola kuleeta nsawo zo nezeyampa zonna zikyaliwo zonna wabula abantu baali basalawo okubalabirira n'okubayambako ng'abali mu struggle. Ekirala nessuubira okuddamu baleeta mu kooti terikyaliwo. So ebyo mbiwulizaako okuva ewa Sanya bwe bityo bwe biri njagadde nabyo mbibabuulire. Eyo nga nvuddeyo waliwo omuzeeyi bamuyita Muzeeyi Mutyaba. Muzeeyi Mutyaba ali mu gurupu ya Faaza Mwerikande simanyi bwana mukulu simanyi Faaza Mwerikande ow'emubende omusajja bamuyita Muzeeyi Mutyaba. Mutyaba nga bw'omuya nti Mutyaba si Mutyaba nti Muganda Mutyaba musajja Munyarwanda. Abantu bo mu mubende muti wakubanga mumanyi omusajja ayitibwa Muzeeyi Mutyaba alina n'ennyumba z'abapangisa musajja mugagga naye mutemu abbya amataka batta abantu abalina amataka mikwano gyabwe gyonna ababeera mu gurupu eyo ab'emikwano be bafa ye n'asigalawo agaba obutwa mu mubende musajja Munyarwanda naye yeeyita Mutyaba ye Muzeeyi Mutyaba. Mutyaba ono namwogerako ennaku ezo naye nali nkyalina information gye ndi mu kugazalinga alina abakyala abawerako naye ku bakyala be alina omukyala gw'ayagala okutta. Waliwo omukyala gw'ayagala okutta mu bakyala be nga nsonga za ttaka yawasa omukyala naye omu ku bakyala be waakufa bamuyita Muzeeyi Mutyaba. Ali mu gurupu ya Mwerikande musajja mutemu yamaze abantu b'omu Mityana musajja mukulu aweebwa ekitiibwa bw'omulaba nga ali gundi naye musajja mutemu we wakabana ate we NRM be batambuza akabano mu Mityana bamuyita Muzeeyi Mutyaba. Enkya ngenda baleetera ennamba ye n'ebifaananyi bye enkya ansirike eyo nga nvuddeyo. Waliwo
mulaba akantu kano kiki kiri mu byuma byange mulindeeko kale kambyogere bwogezi simanyi lwaki bigaanyo zanya olwaliro waliwo akantu akatambudde nnyo aka Grace Lubega. Grace Lubega agambye nti nno mbu waliwo amannya agatta abantu mbu nno omuntu n'otuuma omuntu erinnya nti Ndawula oba Nandawula mbu ejo ago mannya ga mizimu mbu era kitegeeza okufa amangu ate n'okufa embulaga n'ofa mangu nga towangadde oba n'ofa ekibwatukira mbu kyekyo kyekitegeeza Ndawula mbu era tebaddamu kutuuma mannya ago. Abalokole enjiri bwebanga ebaweddeko nga muwulira Bayibuli mugisomeseza neggwayo obanga bw'owulira nga Bayibuli ogisomeseza neggwayo nga tokyalina kyosomesa mu Bayibuli then retire. Bw'oba owulira nga Bayibuli ogisoma nga togitegeera nga tolina by'osobola kunnyonnyola mu Bayibuli era retire. Tuula funa ekirala ky'okola. Musajja gwe naye ebintu bye musomesa ebitali mu Bayibuli mubijjawa oyinza otuwa ekyawandiikibwa ekisapootinga ekintu ekyo nti nno Ndawula kitegeeza oyina ekyawandiikibwa ky'osobola okutuwa nga kigamba nti Ndawula kitegeeza kino. Kyogamba Nobbo Mayombe yafiira ku myaka 3 mu emeka. Nobbo Mayombe kitegeeza Ndawula. Nobbo Mayombe kitegeeza Ndawula. Mugezaako okudivertinga abantu okubajja ku nsonga enkulu abantu okufanga tebannatuuka gavumenti ya Museveni yetirimbula abantu. Erinnya teririna kye likola kukutta muntu nziramu. Wulira waliwo incident emu eyatugwako ennamirembe ku Christian Fellowship ewa Pastor Kayuwa. Omwaka gwali mwaka gwa 2022. Gwali mwaka gwa 2022. I was in S2 by then. Omuweereza omu n'aloota awa Pastor Kayuwa ku church twali mu prayer group. N'aloota ng'okyamuti ekkubo ery'abali Ntuma Road gw'eritinga bwe lisala ng'eno ye church ya Kayuwa. Kati ku church kwennyini kuliko omuti gw'amasannyalaze ku kkubo eriva ku bali Ntuma okirirooti ku church waliwo omuti gw'amasannyalaze. Omuweereza omu n'aloota ng'alaba omusota omunene nga guli awo ku kkubo erikirira ku church. Bino byenjogera abamu bw'oba oli wa Kayuwa nga tewabiwulirako towakana. Bw'oba tewali mu prayer group eyo gye naliri mu kuba waliyo prayer group si nyingi. Naye kyemmanyi abaweereza abewa Kayuwa mukimanyira mujja kijjukira abaali bakyerabira. Kati n'aloota nga kukubawo wennyini ku muti ogwo gw'amasannyalaze nga waliwo omusota omunene. Kati omusota negumira omu ku baweereza b'oku church nga munene negumumira gwamusangaawo ng'ayimiridde negumumira ate neguyingira mu kituli negubula nga guyingirirawo ku church. Netukisabira nasaba netusaba. Kati lumu nga waiseewo akaseera service neggwa
omuweereza omu mu kyaki najja n'ayimirirawo ku muti emmotoka neeveeri nga neewaba neemukuba neemuttirawo ku muti wennyini n'afiirawo. Ne tuddamu ne tusaba ne tugamba kiki kino kati ne batandika okukidibeyitingako ne bagamba oba tukyuse erinnya Namirembe Christian Fellowship tukyuse tujjawo erinnya Namirembe. Ensonga ezo zaatambula ne zituuka ne Kayiwa. Kayiwa azimanyi. Kayiwa n'agamba bw'ati setaani tatuumangako linnya, setaani tatondangako linnya. Olwo nga batandise okuwanuuza mbu Namirembe gwali musambwa ogwali gugaba emirembe naye nga gutuula ku kasozi ako akaliko Namirembe Christian Fellowship ne Namirembe Diocese. N'agamba bwe tukyusa erinnya ate sitaani tuba tumuwadde nnyo ekitiibwa ekkanisa esigale nga Namirembe Christian Fellowship naye tusabe ekyo ekyagala okulya abantu obbamalawo kye tuba tujjawo. Naye neebaza Mukama eyanteeka mu bintu bino ng'obudde bukyali. Waliwo ebintu ebigwawo nenzijukira ne mmanya ne ngamba naye wamma Mukama wandeeta mu bintu bino kati ekyo nsobola okukyogera nga ewaka wange tewali wammanyi. Bayinza okuba nga tebanzijukira nti yenze. Ekintu ekyo twakisiibira twakisabira paka Pastor Kayiwa lwe yatuwa gundi esembayo n'agamba no sitaani tatondangako linnya. Kati gwe musajja gwe Lubega olina wayinza okutugira mu Bayibuli nga sitaani atuuma erinnya Ndawula. Oba oli mu kuzannyira ku lulyo olulangira olwa Buganda kubanga Ndawula balangira. Bandawula balangira. Kwegamba oli mu kusaanyaawo olulyo olulangira oli mu kuzannyira ku Buganda naye Abanyarwanda mutumanyira naye muswadde. Kati ngenda zaala omwana mutuume Ndawula. Nze nja kuwoza mu Buganda. Nja kuwoza nja babwira lwaki omwana mutuumye Ndawula. His Excellency Kyagulanyi yatugamba bwe baamuzaala baamuwa erinnya lya Robert mu biseera Mugabe we yabeerera hiro mu Africa. Bwe baamuzaala ne bagamba omwana ye Robert erya Mugabe ddyo ne basirika ne bamutuuma Robert. Lwekyo Jobero Ssenyonyi yagambye bwe baamuzaala nga Museveni abazadde abo abaali balowooza naye abazadde baffe olunaku lumu tujja kukuŋŋaanya abazadde mu kizimbe mutwetondere. Bakati mubadde mu luzambu ngenda kuyogera ekigambo ekinene. Tubagamba abazadde mutwetondere okututomeza. Ne batuuma omwana Yoweri. Ne waffe waliyo omusumba Essemukombe bamuyita Musumba Mulamula. Yazaala omwana we mu 96 mujjukira bulungi baamuzaalira Mitala Maria mu ddwaliro Mitala Maria. Olunaku Museveni lwawangula Ssemwogerere era omwana we yamutuuma Yoweri Kaguta Museveni. Omwana wa musumba wange Jimmy Mulamula. Bamuyita Jimmy Mulamula. Omwana we bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Kuba baamuzaala Museveni lwa Baakaluluka kati tutegera butegezi nti ya Baakaluluka Ssemwogerere. Kati muninde ko wamao kati kataito yi nti neonalebo Jobero Ssenyonyi bali mutuumye lwa Yoweri naye ne bagamba asobola okukyuka enkya n'agenda akola ebintu natandika wano okulepinga abakazi. Omwana waffe tumutuume Jowero naye ng'ennambiro yeeri okitegedde. Kati nange omwana ngenda mutuuma Ndawula olulyo olulangira nja dunnyonnyola nja kukubira omulangira Nakibinge munnyonnyole lwaki nze omukopi natuumye Ndawula mpakanya kiri ekyo kugamba nti Ndawula sitaani. Ekyampeesa erinnya ASP Asiimwe Wire kubanga waliwo Asiimwe ASP Asiimwe yakuba abantu nange nembera ASP Asiimwe kati tuwere ennembe ngenda kutuuma omwana wange Ndawula era mamembe ni bw'oba badde omanyi muluno wakoma twagalayo Ndawula kati ne Nandawula ne Sendawula saagala busiru wano. Ulira ekyo nkimaze. Ekirala abalokole abayisiraamu njagala mbabuulire bannange bannayuganda omulembe gwaffe gubeere mugezi tuyigire ku nsobi eziyise tusobole okumanya we tulaga. Muwulira ebigambo bye mbagamba tuleme kubeera nga twerabira. Ensonga lwaki nze ndaba ebintu byonna ne bwe bibeera mu mabaala ngenda n'enningizayo ne mmanya challenge etambula
nemmanya okay kakati waliwo Viviano ne soka nengendayo Viviano nemulaba nengenda nenja mmanya biki ebitambula mu nsi kati abasiraamu muwulire abasiraamu ekigere kya Museveni kiyingidde mu busiraamu okusinga ne bwe mubadde mu kirowooza nga bwe yakikola mu bulokole muwulira bye mbagamba abasiraamu muwulira bye mbagamba mulabe bwe byatandika mu bulokole byatandika biti ebifaananyi bino bye byafuula Gilbert Arinito Bwana ow'ettutumu engeri gye yayisaamu Dr. Kizza Besigye yaleka bangi nga beewuunya obanga alinamu naako obuntu mu ye. tugeze mu kyaki mulabye ebikolobero wabula olwaleero ono tumugwikiriza ku kanisa ya Redeemed Church esangibwa Masajja gy'abadde akulembeddemu okusaba. laba bafere laba alina obutako bumulinga obugundi obugaati bwa ttaano laba mbwalineetwe guno pasa laba bafere abadde bamuyambako mu buweereza bwe laba bafere laba omwoyo atambula laba omwoyo laba embuzi laba era alabiddwako ng'asabira n'abamu ku bantu ne batuuka n'okugwa. wabula bwe tumubuuzizza ku ngeri gye yayisaamu Dr. Kizza Besigye bw'ati bw'atwanukudde. Obwa poliisi oba obusirikale bulinga ng'emirimu emirala so ng'omusawo bw'ayinza okubeera nga musawo naye nga mulokole oba nga aweereza Katonda n'ekyo bwe kiri. Mu kiseera kino bw'anaakola mu kitongole ekikesi ku buzzi bw'emisango mu poliisi wabula nga talina kifo kirambulukufu. mulabye abafere bwe bayingira mu kanisa kati abasiraamu mulabeeyo nze ndi Juma bw'oba taata waka nga buli ssaawa oyogera ensonga n'ogyemfasayizinga olaba ng'omwana tagikola ng'omanya oyo omwana takuwulira. abasiraamu mulabye omanyanga either bw'oba tolina kizibu nga taata waliwo ekizibu ku maama kuba omwana talina kizibu. walidhalika ensonga y'eswala Allah agenda agiddiringana kubanga abasomako abatono era abatusomesa bulijjo batugamba eswala eno egenda kuba kisumuluzo kyajjana naye agenda agiddiringana. walidhalika tugende mu bantu abayimirizaawo eswala kubanga owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala agenza agiddiringana era omuntu ayimirizaawo eswala ye muntu omukkiriza mu maaso g'oyo owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. wa mimma razaqnahum yunfiqun era omukkiriza mu maaso g'owekitiibwa Allah yoyo atoola mu byayina byalowooza nti abiinako obuyinza naye nga talina n'awaayo mu kkubo ly'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. okugaba kulungi mu fieldi yange gye ndi mu kusaawa eto ojja kirabanga ekyekitiibwa okubeera n'omupoliisi asobola okusomesa Qur'ani. lwaki eswala agijjirayo mu uniform? abantu abasinza okukola ebikolobero mu bulokole nga bakuuma ddembe abasinza okukola ebikolobero mu bakuuma ddembe ate balokole alina itwe bwana kati ali kugwa reepu. Felix Kuraije abuulira nnyo ewa Bujingo okuva nga akyalina ku Bat Valley. Omara afanda Omara mubawulira abo abakolobezi muwulira abakolobezi biibyo mu Buyisiraamu bwe muba temuyigidde ku balokole nammwe muwedde. lwaki teyayambadde kanzu? bali mu kutereeza kifaananyi ky'abakuuma ddembe ku bikolobero bye bakoze ku Bayisiraamu ne ku Bannayuganda. okitegedde? abasiraamu muyigire ku nsobi z'abalokole nammwe kati babayingiridde. Patience muwala wa Museveni lwabwogo be basinga okulya emitima gy'abantu n'ensigo bo balya nsigo z'abantu ekyemisana n'ekyeggulu.
Munaba temubitegedde ogwange gwa kubibagamba. Twagala kwebaza abantu be Canada mwebale nnyo mwebalidala ekiri e Canada abantu be batutte okubeera ab'NRM abayambadde ebisaati bali eyo bataagula abakulu kinene yabbye ssente z'abantu ani kinene yateeseza ne balamu ne bapangisa baasi eza yero ez'amasomero ze zaatutta abantu ne bazikuba ebifaananyi ne bagamba Museveni e Canada twaguzeeyo baasi za yero zikola mirimu gya NRM wabula nga z'amasomero mbu amasomero geeyo kala ya gundi ya mabaasi gaabwe ya yero gye bapangisiza ne babatwala ne bagamba Museveni tuguzeeko baasi zikola mirimu gya NRM e Canada. Kaakati balamu n'akuba omusimbi mungi naye ne gwe yawaddeko kinene ne kinene n'agaana okusasula abantu ate ze yabadde agambye obbawa banoonya kinene gwe bwolaba kinene kubira munno omugambe kinene wuno yeekwese wano mbuno symposium bannanga abantu banoonya kinene yabbye ssente z'ab'NRM. Abaana bali ku kawu baagala majja ono ali wano akazanyiramu balamu akamuwadde ate ono agamasomu banoonya kinene mu Canada wano. Nayo nvuddeyo kale tugenze mu politics. Najja ne mbagamba ebintu olwaleero FDC ku mikutu gyonna giraga nti Oboya Mulia ayendosinze y'obuwagizi bwabuwadde Nandala Mafari. Mujjukira nga mbagamba nti Nandala Mafari agenda kubeera President General wa FDC. Mujjukira nga mbagamba nti Nandala Mafari yajja kuba President ku kadi ya FDC bagende mujjukira nga mbagamba bwe nabibanyonyola ne mbanyonyola n'ebyo eby'omupiira patron w'omupiira ne mubikakasa nti no byebyo mulabye nga Oboya Mulia akyagamba ye agenda kuwagira Nandala. Abantu musobola okunjokesa naye mpoma satellite tenjokesa. Olwaleero Oboya Mulia ati yakakasiza nti FDC Katonga ereeta Nandala Mafwari. Museveni yaddidde takyalina muntu takyalinayo kasuuka ka andawe yakatikasigaza ku mubiri be baali ab'opposition abaali batulimba mbu b'opposition be babisse ku bwereere bwa Museveni. Ebirala byonna UPDF lyaligandula ddene nga yenna atambula bw'atalinga omanye abo ab'amagandula ayambala ebintu nga mukaaga okusembyayo eri egganduula eryo alina kaateekayo wano kano nakagira bwati kano kaliko omusalaba n'ateekako endala n'ateekako akalala. Museveni yayina ebyambalo by'obwa dikiteeta nga yeekwesomo nga tosobola bimanya. Kati akabubi akasigaddeko bwe kati kapampa katono akamukutte be baali ab'opposition kati be bakuta amaziga ga Museveni bwe tubayuza bwe mugenda kulaba amaziga gakunkumuka. Akantu kasigaza ku mubiri kapampa akali abaali beeyita ab'opposition nga si opposition. Okimanyi nti Mpuuga ye nannyini wa People Power Front bagiwandiisa dda ne bagiteekayo eyo ajja era yabannaye tukubye Empuuga bale tukubye Empuuga Mpuuga tekyampomera na kumpuuga nabayo omuntu alimu amaanyi munoonya simulaba tukubye Empuuga ne tumutuusiza ddala ku mulyango ewuwe bwehe nga tumukutte lubona alina tooke mu bulago alina embizi Mpuuga yabba embizi ku kyalo twamuleesa ne tumugobe ne tumuleeta n'embizi enzibe paka mu mulyango ewaka n'abaana be ne mukazi we ne bamulaba nga alina embizi ya mulirwana yagibba. Nkugambye bakola nnyo kati akantu akakutte Museveni baani abalya wano mulira mu kirasi ali abagamba okulya nga tusoma okuva ku makya obedde okolaki zine sawa temuddenga mukuziriiramu. Nkugambye bafuba okulaba nga Museveni bamuteekako obugoyegoye obulala naye akagoye kati kasigaza ku mubiri akasembayo kalyaka opposition era balaba batandise okuzimba baleeseeyo bakukusa akagoye akalala ke bayita semakadde mbu Law Society Museveni yabatuulira ne mubanga temubadde na makulu ebbanga lyonna mu ggwanga Uganda. Law Society mutubuulire mutuyambye eki mu politics wa Uganda ever since nga bazannyira ku constitution nga balinyirira eddembe ly'obuntu. Law Society mutubuulire ddiro mwali muvuddeyo ne mwogera ekigambo oba ne mutunyampira kubanga waliwo omuntu atayogera neno gamba bannanga anyampye nti bungi Museveni yanyampye agenda naawe kati ne bwaba tayogedde wakiri abeera atunyampidde feri bwe tugamba bwe tutufa abatali baganda tukyogera nga bwekyo ani akubye omukka Museveni akubye omukka genda naawe Museveni ogenda okubye omukka kati nga tayogedde ekigambo naye nga akubye omukka ne mumanya nti Museveni abaddewo wano
kyovola ye bwabeerawo mutuula eri wala bwakuba omukka tegubatuukako omanya alina sayansi jo twasomye ku kutetenkanya gavumenti Museveni atetenkanya abakungu abatuuze eri n'abakamera ne batuula eri babeera bamulingiza ne bwakuba omukka tegubatuukako sigenda nga mumugeya anti kati ndi musajja muganda Law Society temuvangayo yadde okubuuza bannange ekiwunya kiti Law Society yekubi omukka mubadde temuyina makulu kati mutandise mbu mugende si Mengo yaffe tugimanyi bagenze wa mafia naye bannaye Mukama Katonda wange laba bagenze wa mafia mbuna abawa amasanyalaze bajje babeereko nekye bakola nabagambye ntya mumulaba mumulabe wa mafia uya amufalansira kakati tukulese munnange gwana atuyamba anti gwalina enviiri ekyama kiri mu nviiri anti munnange ne Samusoni yalina enviiri kakati kirabika ab'enviiri gwabagobaganya ab'enviiri okitegedde munnange obalabye kati bagezaako okutulaga mbu Law Society y'amaanyi nze mbuuza Law Society emyaka gyonna ebaddewo neekola ki kati Museveni atandise kati baagala kutulaga mbu Law Society erina ensonga nga bwe mwasirika musirikire ddala nze ekintu kya Ssemakadde nkyagalamu ekintu eki mwenna abaana ba ghetto mutegere nti kati omulembe gwammwe ne Museveni anoonya aba ghetto abamukolera ebintu ayina ttiimu y'aba SFC abalina ebiviiri saabababuulira kati no mukitegere nti ejjengo lyakyuse ghetto ffe tuliko yoyo nno munnange Ssemakadde mafia ali ne bamafia yagudde mu mikono gy'abamafia muganda wange kati bali mu kukola ki bali mu kuyambako Museveni eno waliyo Lubega Mukaku kati ulira front line ya Museveni first 11 erimu Mayiga saagala mujjemu ekigambo Mengo eyo si Mengo nedda eyo si Mengo bwe wabaawo ekizimbe ng'ab'ekkanisa nga bakipangisa ku Sande ne basabiramu naye ate ng'okuva ku makya ng'okuva ku Mande okutuuka ku Friday balagiramu firimu ku Sande ne mubaamu saavisi eyo ebeera kyaki mu biseera nga kyaki nga musaba ebeera kyaki bwe muvaamu ne muddamu firimu kibeera kibanda kya firimu owulidde kaakati essaawa zino Mengo mulimu ekibanda kya firimu kaakati ekyo temugeza ne mugiyita kyaki Mengo mugireke ejja terera Ssaabasajja Kabaka yatubuulira ekizibu ne tukimanya waliwo ab'omutima omubi waliwo abaawamba abamuggyako obuyinza ne beefuula abamwagala ennyo so nga batume kati bali Mengo balagiramu firimu bwe baba balagiramu firimu kibeera kibanda kya firimu Mengo tujja gitereeza era bwe bukyenkya ne mubaamu omulokole omu n'agula ekizimbe ekyo bulungi n'akiwaayo okuba ekkanisa tekiddayo kuba kibanda kya firimu Mengo agenda kutereera tagenda kuddayo kubeera kibanda kya firimu nga Lumbuye ye Katikkiro ulira FDC bali ku front line amuli ati Nandala Mafuabi PPF People Power Front kanyambeko ku mpuuga okukukakasa nti you are nursing wounds and you are nursing as in nursing it is self you okukakasa mpuuga nti you are zero plus you plus Mabike plus all the people around you is equals to zero bw'oba ulanga kigambo people power kyewalowooza okubuukirako n'ekitebe kyekavule tukikuwadde go and operate from there otegeere nti amaanyi tegali mu ebyo ne bw'onootwala ekigambo people power mpuuga gwe n'abaana bo n'abaana b'abaana bo tewakyaliyo ayinza kuddamu kubeera wa LC1 Nnyendo Mukungwe mpuuga kimanyi nti nenkwesimbako ennyendo nkulya nga nze nkubya ebipande n'embiweereza ne banteeka kalulu mpuuga kimanyi nti nonkulya mpuuga tukikole ng'ekyokusaaga kati tugende tulonde kati tufune ekifo kye tulonda nga nze naawe aba
Sikomawo Uganda nze mpereze ate waliwo omukungu wa Kabaka bamuyita Ssemwanga naye bannaye bakungu ba Kabaka mwekoze ebintu waliwo mbu omukungu wa Kabaka mbu ow'essaza lya Amsterdam oli omusajja yayanjula gundi yayanjula Mukamati Nyangume mbu ow'ekitiibwa simanyi Ssemwanga simanyi sebiki ow'essaza ekkulu erya gundi mwe mukukuta n'empuuga omusajja oyo ye yatandika ebyokwanjula ebifaananyi mbu ayanjula gundi namwandu wani wa Martin Yangume kati mbu ye w'ekitiibwa w'Emmengo yo beyo ngenzeeyo nti abani n'ebintu mu mutwe guno Mukama okay mpuga n'ensindika ekifaananyi kyange nkulya akalulu ekirungi mulidde ne mumalawo mulidde ne mulya n'eby'abaana bammwe n'eby'abazzukulu bammwe nkugambye ani Paula kyabika kati nno nkaddiye memole lwaki tekyakwata bulungi Babu Francis Babu yali yettira oba kakadde ne Sebagala Latifu mu studio za NBS nga Babu ayomba mugamba gwe Sebagala Latifu Sebagala ulya sente za Museveni fenno Museveni tatuwa onona sente za Museveni kyemisana n'ekyeggulo okolera Museveni gwe okolera Museveni ate Latifu teyakimenyeewo Latifu omanye ekintu kye wayambadde okuva mu studio eyo Latifu Sebagala mwerira omusimbi mulidde ne mumalawo abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe mubalekedde kufuru nga temuli kisumuluzo mubalekedde essimu ng'erimu password ng'eri locked naye nga tebamanye password Mpuga simanyi PPF simanyi DP Buloko simanyi DP UPC bonna bali wali bafuuse ebijinji kati tewakyaliwa NRM nga kizibu kyaffe kati njagala mutegeri mwe basajja mwe ne bakazi mwe ntino muli b'amaanyi tewakyaliwa SF sayinza kuyirawo Museveni mubiri tewakyaliwa police ayinza kuyirawo Museveni kati aba opposition be bayiwawo omubiri kati abo bwe bavaawo ate anyaddawo kati mwe muyongere muddemu amaanyi mu kuba abasajja mukubanga ng'abatabakubangako kubanga olutalo tuluguukiriza lutuuse ku mugguukiriro lwakuba bwe mugeza ne mulaga yaffe Abaganda tugamba nti obwato bufa magoba eryato liyinza okubatawaanya nga liyingiza amazzi ne mulwana ne musena ne mulwana ne muva eri mu ddyo lwewala gye mubadde ne mujja muba mutuuka wali nga mulaba ettale liri wali bwe liti ne mulagaya eryato ne linywa ne mugwayo nga mulaba ne mufuwa mukubye SFC mukubye police mukubye abenarem mukubye Museveni mukubye akabano mukubye kati mulaba mutuuse kutale omusajja yajja agamba bane balance the boat bwe balaba batuuka ku lukalu ne baddamu ekidongo eryato ne tempula nenywa amazzi ne bafuwa nga bava eri mu ddolwe baze babalasinga boti bane nno musirikete mudda mukuya bane mulindeko bane balaba batuuka ne batandika okwetiyula ne bagwayo ne bafuwa ate endoogo y'okumazza enyuma olumu kamiliyoni yajja ewaffe eyese ennyondo eigundi eyebunjako tuba tuli mu nnimiro tulima ne bataata abo endongo n'eryoka esitwa kuleka Victoria baamuleetera mu kinaala ebiseera ebyo byali bya Dorotia bannaye twadduka emisinde ku lubimbi oba afaani Katongola atutte maama fene tulabe ku kamiliyoni Dorotia tabuukabuuka Dorotia bannanga afaani Katongola agenda kulanga ku lubimbi asigaddeko ne maama fe tuweme kulaba ku Dorotia endongo y'okumazzi ggwe wamagwe katugende mu kigambo kya Katonda gwe ne mu politics so mwongeremu amaanyi ffe tuliko wano ku ASPC mwebire Bible politics waliwo ebintu ebitatukolera mawulire nnyo kuba tuba twabiyita mudda kana akantu kannaku nga ziizo emabegako naye byabadde ne mu mawulire ggulo eby'oluguudo luno Monday.
if we ever find anybody paying, we are going to block all the routes. Nobody must stop. From Monday, we will never pay this. Jabada tegeza Monday y'olwaleero. This is fully. Animals did not elect us. How can we protect animals? Sincerely. You are going to open this route by force, by fire, by thunder. How about certain people? Why are they enjoying an Naye lwe nabyogera mbu yali propaganda. who are saying you can't become a penalizer? We are not going to accept. Abo be ba MP b'ekitundu. We are not going to pay forever. Omukazi agambye oba eggulu lye likuba abantu bafe baggwewo naye akola ejjoogo. We want to use our road to open it. You open this road. By fire or thunder. You are going to open this road or you lose your jobs. Where is the minister? We have no more than here. We want to close. By fire or thunder. Ebintu ebyo ndudde nga njogera ku nguudo ezo bwe baali bateekateeka okuggala Kaluma baali balina okukola enguudo ziterere nabagamba ekigendererwa ky'ekintu ekyo Museveni ayagala kutemula bannayuganda yagamba ayagala emirambo 200 olunaku lumu ayagala akube Uganda ekiyongobero kwe kuggala amakubo ago naye nabyogera ne musirika ne mugamba mbu kasita munaafuna parliament mu Northern Uganda ng'ebbanja liwedde bw'ompaaka walaako ng'ebbanja liwedde kati akawala baakakuwa ate obanjaki kati mwe bannayuganda mukimanye nti tusobola okwekulembera ba MP be bali mu kukaayanamu ffe twabitegeera emyezi 3 egiyise kati agamba by fire or thunder naye lwe twabibagamba mwagambanga naye abaana nga tebayagaliza Northern Uganda ate problem eva ku Ssenyonyi talina kalungi kayagaliza Northern Uganda kati bibyo kakati bannayuganda muwulire kino ekintu kye tugenda okwogerako leero musituke tulwanirire Uganda ekizibu kya Uganda si mateeka ekizibu kya Uganda si mateeka buli lwe tubaako kye tukayanako nga bakyusa etteeka nga baleeta amendment naye buli teeka le bakola amateeka gonna ge bakola kati gatujjako Uganda gatujjako ono Museveni dictator omuzibu ennyo ayagala okutwala ebyaffe anda amateeka era bakootinga nnyo etteeka n'alekawo byalina okukola bye tuweera emisolo wabula ebyaffe buli lwe tubyogerako ng'agamba etteeka ndi ku kiri kye twaleseewo eggulo kye nabadde njogerako ekya politics mu buli kintu lwaki buli awali ekyokukolera omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo munnayuganda abeera mu maziga bamukaluubiriza embeera oyo no politics ali awo mungi tugenda musomera episodes nyingi lwaki munnayuganda alemererwa okuvuba ali ku nnyanja akaaba tasobola kuvuba lwaki omunnayuganda ali mu kibuga ng'atembeeya tasobola kutembeeya lwaki obutembeeyi bwe basinga okuteekako eriiso ne bakusiba omubugwamenya amateeka ali mu kutambuza engoye mu Kampala gwe bakugoba bakufiirako obeera nga mutujjuwaayi KCC nga tennabakudda ku batembeeyi bino KCC byeyina okukola okusookera ddala KCC erina kukola bino twasigalira kutunuuliza Katonda wano ndi Kampala bantu basulawo oyo yabadde map media luguudo nga lino ne bw'oba mugagga kalira ngenda gikulaga tuli Kampala era bw'embeera wano bwe babisimbirize tebinsiikiriza oba osobola okulengera e Kampala tuli Kampala wennyini mu city council ey'e Kampala city authority bagiyita bati naye tunula omuntu ne bw'oba ne ssente tokkirizibwa kukola kkuba eryo bakugamba nti lya gavumenti ne bw'oba nakigwe tunulira tuli Kampala omulababbi n'abakazambi tuli Kampala twagala okukyusa okirabye kugamba nti abeere ku main kuki main kuki laba Kampala tuli Kampala laba ennaku gye tulimu ezuzikukalina abantu basulawo bantu batambula takisi temuzirabye wali baabo wano Kampala feel at home enjoy our city Kampala olabye Soweji
naye ebyo bw'ogamba KCCA nti bannange nga bagamba etteeka erikola omanye etteeka erikola emyala lirimu obunafu lwaki etteeka erikwata abatembeeya ddyo lye litaliimu bunafu lwaki etteeka eriremesa abantu okukola mu Kampala bannayuganda lye lirina obunafu lwaki abanyarwanda mu Kampala batembeeya lwaki bannayuganda bo tebatembeeya lwaki bannayuganda tebavuba lwaki abagwira be bavuba ekizibu kya Uganda si mateeka tulina amateeka nege tutalina kye tugakozesa naye buli lw'obagamba baddukira mu tteeka kati amendment zonna ze bakola zibawa buyinza zibawa ki kati etteeka lijja nti ettaka lyonna Museveni waayagala gavumenti weeyagala etwalawo mukanya yegenda mu maaso n'okukola nkugambe ne bumala bukya ku macangere etteeka liise n'agamba nti wali ewa Magere agenda kuzimbawo egundi ekkulu ery'okusapurayinga sola mu Uganda nga sapurayinga amasanyalaze g'enjuba nga bagajja oba okuzimbawo ekyuma kya kasasiro kiteezadde wali basapurayinge bannakampala amasanyalaze toyina bw'ogamba nti Kyagulanyi Ssentamu atuula awo omuntu omu nga Kampala yonna agenda kuba nga afumbira ku gaasi ow'obwereere kati yaveewo Magere gavumenti ekolera abantu owulira amendimenti ze bakola ekizibu kya Uganda bw'obagamba ku by'amasomero anti etteeka erifuga ebyenjigiriza kyogamba n'okuzimba ekizimbe mbuuza mmwe teeka kiri muzimbiddemu amasomero gammwe Muyingo yakulira amasomero ga Janet amasomero ga Muyingo gonna ga Janet I repeat tebakulimba Muyingo mwavu mponga byo yanyiza n'okubanga musinga n'obugagga Muyingo nyiza n'okubanga musinga obugagga byonna byalina byonna bya Janet wano bwe mutosiba matulimba nga mboli omusajja wa St Lawrence mbuye nanyini gundi St Lawrence bwe bayagala omujjawo tebamujjawo bwe bayagala omujjawo tebamujjawo yani mulindwa muwonge yani tebamujjawo ogundi wa St Lawrence abo bapakasi ekizibu kya Uganda tekibangako mateeka naye twawambirwa akabano kawamba Uganda isinagamba tiki waliwo abantu Amini yali alina ebintu ebyamusobako naye Amini yayagala eggwanga Uganda n'alikolera n'ebintu ng'eggwanga Amini ku ntalo ze yali alina ebweru w'eggwanga international community eri against him Amini yakolera Uganda n'atagirekera na bbanja Museveni tebatukoledde ng'eggwanga naffe ng'abantu batunyize ne be basangawo babisse kati Namasagali baatuwaddemu ekisomesa bazze ku kisomesa ne batuwa essaza baatusuumusizza naye bannaye Mukama kati Museveni ng'akwatagana n'aba opposition be yali yateekawo kubanga kati baavuddeyo bulungi yabatadde ku front line kubanga abalala bonna abasooka okutuyimiriramu nti be bataasa Museveni bonna bali ku ttaka kati abaali batwekweseemu be bali ku front line buli omusobola oluba lw'endogoyi lw'olina tukuba abafirisuuti omusajja yagamba oluba lw'endogoyi entuumo n'entuumo buli omufuna entuumo z'otuuma n'oluba lw'endogoyi Mukama lwakuwadde politics wolwalera agenda kubeera nnyo mu kigambo kya Katonda leero katusabe Mukama jangu asomesa yigize batabani bone bawalabo ekigambo kino kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo mu kuseso mwana Katonda nzo bino tusabye abantu bonna bagamba nti amina olwalero nzize n'omutwe gw'obubaka ogugamba nti nno byonna tulina obikola bwe tuba tuli mu struggle olina okuba kituufu tuli mu bulamu obuzibu tuyiganyizibwa tubonaabona bye tulima babitta naye tekitegeeza nti abaana baffe bali enfuufu tuteekwa okuba n'amagezi agakolera nnemu eyo embeera nga bwe tulwana bayibuli egamba Katonda yabuuza Gideon yes Gideon malayika yabuuza Gideon okola ki neekwese ndi mu kukisa ngano nekwesentereze ngano eno abafirisuuti banaatera okujja ogibba ate ngende ngikweke eka bafune ekyokulya genda osome essula ya 6 eya Judges malayika yamusanga n'amugamba owange okola ki nti neekwese mu mbeera yali ey'obunkenke yali alina okufunira abantu be ekyokulya
Wanakola tanoonya bugagga waakiri anoonya ekyokulya level yonna gy'oyinako obuvunaanyizibwa oteeka okuba ng'osobola oyimirizaawo abantu bo newankubadde tuli mu struggle. Ebyo ebyokuba ng'oli musabi nnyo simanyi osaba simanyi biki simanyi omwoyake simanyi okukkiriza kujja kuyisaawo. Wulira okukkiriza karense egula ebintu mu nsi ey'obutaliiwo ereeta ebitaliiwo okubeera ebiriwo naye ekyoyagala mu nsi ey'obuliwo waliwo karense gy'ojja okusasulayo okukifuna. Tojja kutwala kukkiriza kusomera abaana basome ojja genda ozunga n'okukkiriza kwo ng'oli omwana asomera mu masomero g'abasiraamu. Omusiraamu tomunyumiza simanyi faith yo bw'ogimunnyonnyera ayinza obutagitegeera mu bulokole ne bw'anaagitegeera faith tegenda ate kugulira mwana wo kawunga ku ssomero. karense eweerera omwana bagiyita shiringisi. Kati byonna olina obikola biri ebiri mu nsi ey'obutaliiwo obeera n'okukkiriza okubiwanulayo. Ebiri mu nsi ey'obuliwo oteekwa okutwala ssente n'obigula bw'onoogaana ogenda kubba bakukwate. Waliwo wa NRM gwe baakwatanga bbi embizi ne bamuteeka embizi mu bulago. Alina ogusaati gwe NRM alina embizi mu bulago bamukuba emiggo yabbye amatooke. Akaka vidiyo temukajjukira. Mu nsi eyo eno gye tulimu ebyawandiki nze tojja kundetera byawandikibwa ku dduuka lyange. Pastor Bible egamba nkugambirawo genda oleete ssente. Genda oleete ssente tujja sisinkana ku kanisa mu kusaba ne mu birala. Naye kati bw'oba oyagala sukaali kilo ya 13.5 lita ssente nkwe sukaali. Kati byonna tulina bikola. Omwana bw'alwala oba omukyala bw'alwala ogenda kukwata ssente ogende mu ddwaliro enja musabira awone n'okujjanjaba paati ku Katonda okuwonya. Oba ogenda musabira okuwona bw'aba alina ate okumirayo empeke era ojja zisasula azimire. Yesu alina omusajja gwe yasabira n'amala n'amugamba genda weerageyo mu bakabona ddayo bakukebere. Yesu yamala okulongoosa omuntu n'amugamba genda weerage genda mu sikaani. Kati mu sikaani tojja bagamba mbu Yesu ansindise mu nkebere. No, sasula ssente bakutwale mu laabu bakukebere. Oli mu struggle si mulimu. Olina okukola nga bw'obeera mu struggle. Oli mu kukola toyagala struggle. Ogwebeera mu kukola byonna bijja kuggwawo. Struggle bw'onooba oli mu kukola toli mu struggle. Kati wenzijja omuntu okugamba byonna tulina obikola. Mutuuka ekiseera ne mugwa olubege. Mutuuka ekiseera nga mu bulamu bwo olina obulamu obutenkanankana nga bulinga ennyindo za palaso. Palaso ennyindo emu nnene endala ntono. Emu ntono erimu ekyakatulikayo kati endala. Kati obulamu bwo butekwa okuba nga bubalansinga. Obulamu bwo obwa situlago oli diipu nnyo mu situlago naye abaana bo tebasoma ovumisa situlago. Webale kubeera loyo. Webale nnyo okuzoganya dictator oli w'amaanyi nnyo naye abaana bo tebasoma. You have a problem. Ago nno ge mazima. Ero lwaleero bangi bagenda kunyiga. Oli mulokole nnyo era osaba n'osantana baza. Olina ebirabo byonna Mukama yabikuwa gwe musabi gwe mubuulizi gwayogera ennimi gwatendereza gwasinza. Ku mudaala gw'emmere tebaagalayo kusinza na kusaba. Ku mudaala omuntu landiroodi tebamunnyonnyola ebyo. Ajja kukuswaza ajja kasuka ebintu byebweru tokuba ku ssimu yange. Olwaleero leero kamukala katenzi mukamale bukamazi. Ulira butabalansinga bulamu. Saagala kubeera nga Lubega owafanero ayogera nga tatuwa byawandiikibwa. Mbondawula muzimu wakalya. Oluberebere Ssuula 42. Essuula 42. Era Yakobo n'alabanga mu Misiri engano mweri. Yakobo n'agamba abaana be nti kiki ekibatunuuliziganya mweka na mweka. N'ayogera nti laba mpulidde nga mu Misiri engano mweri. Muserengete mugendeyo mutugulireeyo tubeere abalamu tuleme okufa. Bekana kutanda n'obeera nga weemalidde mu simanyi muswala.
goli muswala oli mu kanisa obeera mu buli service ojja kukima emmere emisiri teri kintu kive mu bayibuli ne kakati mu nnono kati ezaabwe eziriwo kati teri kintu kiri kubanga obuyambi bwa Isirayiri egenda bujja Misiri emisiri Isirayiri oginyumiza omu Misiri n'ogigamba nti kyeyeetaaga mu nsi yonna kiri Misiri wakiri Omuyisirayiri afa Omuyisirayiri wakiri afa ekintu bwe kiba kiri Misiri naye Yakobo omusajja wa Katonda ow'okuvaamu ebice 12 ekitegeeza nti Isirayiri kitegeeza mukisa Yakobo yakyusibwa erinnya n'abeera Isirayiri ne kibeera mukisa wulira enjala yagwa ne babulwa emmere n'awulira eggulire nti emmere eri Misiri n'agamba abaana be bonna nti mugende yalekayo omwana ogwo Benyamini eyali asembayo obuto yekka gwe yaleka era yamuleka lwa nsonga ya Bayibuli tugenda tuukawo Bayibuli egamba Benyamini n'atamuwaayo akabi kalemu okugwa ate katwaliremu omwana we kuba gwe yali asinga okwagala nti Benyamini ebyafaayo bya Benyamini maama we yali amuzaala n'afa maama we yali amuzaala yamuluma nnyo era gundi n'afa naye ng'amutumye erinnya yali amutumye erinnya ki Benon yali amutumye Benon nti kubanga omwana ono anzise naye taata we omusajja n'agamba nedda nnyabo gwe fuwa bibyo naye omwana wange ye Benyamini era n'akyusa erinnya taata n'akyusa erinnya omwana n'amutuma Benyamini now Bayibuli egamba n'agamba abaana be bonna bagende Misiri baleete emmere yabuuza edda maama ye yatugambanga ye bannange obwana bwerumaluma ng'obwenjala eggendawo Yakobo agamba abaana abange ekibeetunuuliza wano ekibayombyayombya enjala eneebatta mpulidde nti emmere eri Emisiri empitirivu ennyo mugende Emisiri mutugulire emmere tuleme okufa mujja kugula nnyo emmere Emisiri mujja kulya nnyo Emisiri yensonga lwaki ogamba oli mutendereza oli musinzi oli w'amaanyi era gwe buli ssaawa obeera mu mwoyo kubanga munnange obeera mu mwoyo onoonya Katonda naye oyinayo bihaaji byo bibiri oyina bihaaji ebyo bibiri byebikubeezaawo byebikusibisa engoye byebikusibisa enviiri byebikugulira engoye oli muwala musiraamu nnyo gwe tolina kyoyagala okugjako eswala n'okwebikirira oli musiraamu nnyo oyinayo bipaasita byo bibiri oyinayo bipaasita ebi naye eddiini tekukkiriza kufumbirwa bipaasita ebyo naawe obulokole tebukukkiriza bihaaji ebyo abamu mulina n'abasamize ng'oli girlfriend wa Jjumba naye nga mu kkanisa gwe musinza gwe mutendereza emmere ogijja Misiri byonna tulina okubikola bw'oba oyagala obubalansinga obulamu bulina okubeera nga bubalansinga si kwekubira sayidi emu kyemuva mubeera mu situlago ng'esente mulya za Museveni muzijja Misiri nalabye Kateregga simanyi Kateregga mbwe yagenda otukiikirira okujja abaana mu kkomera ng'alaajana bannange ebbalamu yantomeza kati abantu nninga ng'ekyenyinyalwa kati olabye kugenda Misiri kunona mmere Abayisiraamu omuyisiraamu yagamba era waliwo debate eyo waliwo abasheeki basomesa ebyo ebintu omwana wange simuwa muntu mukafiiri siwa mwana wange mukafiiri siwa mwana wange mukafiiri sekata wa mwana we mukafiiri era omwana w'omuyisiraamu okugenda n'anona ekintu aba akijja Misiri owaabwe oyo abeera Misiri waabwe naffe abalokole bw'ogenda n'onona ekintu n'obanga gw'osazeewo kubanga ogenze eno ati munnange haji oba ngompa ati haji mwamugende kubanga haji alina byonoonya lwaki gwe tewabifuna kubanga babbulaza b'olimu bonna basiba mu kkanisa nga musantalabaza n'ova mwakakakakakaka nga toyina kyosobola kuwa sisita yadde sisita agenda okutunira gubbulaza empale ezigudde olubege ebigatto byonna byayabika binigi nekimu kya bbulu ekirala kya gulwini kati seeka ye n'asimba wali benzi seeka n'amutwala sisita n'ogenda onona Emisiri ekyokulya kansubye nti sina bwe nnyiiziza wano
nze njogera mazima nkugambye n'omuwala omusiraamu bwajja n'addayo n'amugamba nange sheikh ngono lona agamba kitaawe sheikh you know what I've got the husband who my husband who is called Peter sheikh ayinza okukuba oluba bw'aba alina ejjambi yakutemamu ebitundu 16 omusajja omunigeria yagamba omwana we n'amugamba gwe mu kinigeria yagamba ekyo kipopo n'amugamba kati ddamu kutemetema ebitundu 16 okitegedde kubanga sheikh aba alaba nga omwana we agenza okunona emmere emisiri Essula ya 42 era Yakobo n'alabanga mu Misiri engano mweri Yakobo n'agamba abaana be nti ate ye Misiri engano teggwayo Misiri engano teggwayo yensonga lwaki Essula ya 42 awo batuuka emyaka ebiri emirambire bwe gyayitawo Falawo n'aloota yalaba yali ayimiridde ku mugga banna kiki ekirala kusamba ennungi ezasa nezirira mu busa Mungu wangu entenda l'omusanvu nezizikirira neziva mu mugga endi enkofu neziyimirira ku mabbali g'omugga wali ente endala n'ente embi enkofu bataake kusamba